buli lwolowooza nga nti gw'oli waggulu w'omumanyi ofundikira osembye era ng'oli ku ttaka. Finally Gravity yeetondedde avuddeyo n'akakasa amaanyi ga Bobi Wine era ono alayidde tali kiddamu eby'okuyimba kakati abiwummuzza. Wulira ebigambo bino ampuliriza amaloboozi mangi agazze nga googerwa era n'okuwabula kungi. Wabula kansooka nkutwaleko mu konsati katono nnyo ebyabaddeyo nkusumululira ebigambo bino. Gravity tali kiddamu kino. Namunju w'omuntu yeekulumuludde n'agenda wali emunyonyo mu kivulo ekyabadde kya Mickey Wine bw'atyo Gravity omutujju yavuddeyo akaaba maziga. Vidiyo sooka ogiwe ekigalo kankwongere ku bitono nnyo katono nnyo ebyabaddeyo tweyongereyo mu maaso. Vidiyo nkusaba sooka ogimpeera ekigalo ebune ensi yonna. Omuyimbi Lil Puzzle yavaayo n'agamba nti omuyimbi yenna ali erijja ku Bobi Wine ajja kufundikira ng'agudde. Kaakati nno ebigambo bye bino wuliriza tusimbule. Bobi Wine agenda kusuula abantu bangi nkuwa magezi gwakyayagala abantu mpozi nga watalaafiya akyasobola okusuula naye bw'obanga Bobi Wine buli lunaku asuulayo omuntu akuleta amannya g'abantu naye olaba balowoozebwa nti buli lunaku asuula era akyasuula abantu bakyagendera ddala wansi. Etagagendako muolidde ndowooza etaga olidde pumulemu nange n'abayimbi bala bakole kijja kuba mulungi omu no netaga mpumulemu sikuwumula kuyimba nkyayimbira ddala ddala naye kati nga konsati ye lonchi zino soke nzikakkanemukko nze nnyinza okwogera ku Bobi Wine mwogereko Bobi Wine abantu babeere nga tebakyayingira mu kasaaluni kange kusaladde enviiri ez'ebibi tombuulira nze namuleka yamanyi ddiiru ye lwali giggusa yamanyi gye yalogera ekintu kine ennoobu neekwata olaba mulabe soogera ku Bobi Wine okumunyiigira waakirika muwaanire wano ababuyabuya bagaye njagala simpasi kale kasabe simpasi muwaanire awo ntwale simpasi ngende neeyo sivumaze Bobi Wine ku kyayi bwandekanze amana abakasente temumpa kankome naawo nga tonamwogerako ekitegera soka wepimepimemu nekati amanyi gwaloyina bifo n'essaawa ya kaakati muganda wange oyo omusajja masanyazi nkuwulira yadekoze okulaba ng'oyimba iwakuyimba nengebedda nawe omutima okiraba tokyalina maanyi. Kaakati nno ekyabadde ku jahazi kifumba mutuku. Mickey Wine yajjuzza abantu ne bamenya n'emiti bwe wati erugogo wasigadde wakalu. Ekisawo Gravity kyamulemye okujjuza nga bulijjo ampuliriza ono afundikidde agamba agenda kuwummuza ebikola konsati tali biddamu kyokka nga mu ngeri yemu ntambula na mulongo waswa omuluuta nsozi embeera ng'ekaluubiridde embeera nkugamba buli lunaku lwonna olukya ku nsi kuno nti ennamba gy'olaba ku screen ey'omulongo waswa gezaako ennamba eyo ku WhatsApp oba ku direct call n'abali e Bulaaya ebizibu ojja kuba obimaze ng'obifuye mu ng'ombe. Kaakati mukwano gwange ampuliriza njagala olwa ebigambo bino nze mmaze okubeera nga nsumulla osobole okubeera ng'otegeera lwaki ensi eya Uganda ampuliriza abantu bangi tebaagaliza era abantu bangi gy'okoma obutayagaliza ofundikira ng'ekinnya ky'osimye
ate gwo kiguddemu bwe butube gwabadde olunaku olw'eggulu. Abayimbi babiri bakoze concert Mick Wine ku so omusajja Gravity naye ebigambo Gravity byamwononekedde bukyayewaana yafundikidde ali maziga. Wabula bano bagamba nti amenye likodi era erizimu ku likodi zamenye ne zataddewo. Njagala nsooke nzikuwa katono nnyo omusajja wona alese bwino ku likodi Gravity zamenye likodi ezikyasinze okubeera embi ennyo ate nga z'abayimbi mu ggwanga Uganda. Njagala tuziwulire fembi omusajja wona azirese n'aleeta mukwano gwange ebyafaayo ebizito ddala. Kyokka nga bwe tumuvaamu waliwo omusajja omulala aleese bwino nti Gravity ono yakozesezza ne ku ddogo. Kyokka mpuliriza yonna lyafuluse kati katusimbule tweyongere mu katambi kano akola lyo video ng'ogiwadde ekigalo teweera bali ku AKTV mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gwa muntu yanyigirizibwa. Tukuleetedde records Gravity zamenye ezibadde enzibu ez'okujjawo. Esooka naye amenye likodi ya Ssaalongo gy'abadde yeewaanisa era kati Ssaalongo eyo likodi bagikumenyeeko kati Gravity yagirina. Likodi ey'okubiri nyabo Gravity gyamenye mujja kiwulira ye muyimbi yekka asoose okukola ekivvulu nga tebo ya mitwalo 5 awakana genda yobuuze Gravity tebo ze kubadde ey'okusatu likodi gyamenye Fireworks bazikubye ekivvulu kiwedde. Likodi ey'okuna ye muyimbi yekka abaddeyo n'ekivvulu ne muyimbi munne Mick Wine kyokka ye n'akubira Mick akalango basooke ewa Mick then oluvannyuma bajje ewuwe. Ne likodi endala gy'ataddewo nga ye eno tagimenye wabula eno agitaddewo buteesi nga ye muyimbi yekka asoose okujja ku kivvulu ssaawa 6 ez'ekiro ng'ate kiggwa ssaawa 6. Ne likodi esembayo ye muyimbi asoose okuba n'abantu abangi abatono. Ekivvulu kya Mick Wine poliisi yakimiriza ku ssaawa 6 zennyini nga n'abadigize bakyagenda mu maaso. Kati kyolaba kyekivvulu ekya Gravity wali erugogo nkugambye nti abantu babadde tengetenge tebaatawanyira kusukka mu makkati ababadde erugogo ate era n'ebyuma ne bivumbeera era ogenda okakkana ng'omusajja ebyokuyimba bimufuukidde ettabu ampuliriza nga katono aveeyo ne ku stage alekeyo okubeera nga ayimba yaswadde n'ava mu kuswala wabula ono n'aswaluka era okuswalira ddala kwennyini okwedda emirimu. Wabula waliwo omukyalo omu ono nga jjajja abawi b'amagezi bagamba nti omukyalo ono bw'anaakwatagana ne Gravity ajja kuba omuziki amuzza engulu. Omukyalo ono kamuweko katono nnyo kamukuweko katono nnyo osooka omuwulire omuziki gwakuba ate nga jjajja mukadde nnyo onaawe okakase nti Gravity bw'anaaba yegase n'omukyalo ono oba nga akwataganye ne jjajja ono oba oli music we ayinza okumuzza engulu. Nsumulula omuziki mukuliko omwaka abaana tusanyusa okubalaba bakyala tusanyusa okubalaba musumba tusanyusa okubalaba bayimbi tusanyusa okubalaba abagenyi tusanyusa okubalaba timwebala okujja okutulaba timwebala okukuuma ebiseera mukuliko ebizibu mu mwaka mukuliko ebizibu mbagambye mukuliko emmotoka nga mujja tar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 a tatararararararara tatararararararara tatarararararara. Bamama ne taata naffe twaliwo amina bannange era nagenda kwaliko akayimba ku gramphone nga kayimba ti mama tikanga bararalo sinoye motema mwebebiye mapazo marekiye ndikumukama mbaringaye boringo naffe twaliwo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati nno Gravity okudde engulu alina okukwatagana ne jjajja oyo kubanga jjajja mulungi nnyo eddoboozi alirina vibe agirina ate nga lireevule nnyo bw'aba nga afulumya ebigambo bye oba oliawo Gravity
bino byasigalidde okubeera nga mukwano gwange atunuulire nnyo asobole okubeera nga adda engulu nkugambye nti ono yavaayo n'ajeregajerega n'okuvumavuma abawagizi ba National Unity Platform kosa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okumulengezza bukya Lubanga lwa Mindi yatandikira Busaabala n'aleeta eby'eddwaliro n'akwata omusenyu n'akwata seminti n'abitwala ku geeti e Busaabala wa Bobi Wine n'abiyiwaawo ng'anoonya pulezidenti amuddemu wabula ono yagaana okumuddamu yadde okukolola kakati Gravity kyamuluma nnyo n'akola n'oluyimba nga lumba Bobi Wine era oluyimba olwo era YouTube n'erugoba n'ebeera nga mukwano gwange erujjayo kakati ebizibu ebyo yazze ng'afuna mu kuwalampa bye bimuzaalidde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko kakati nno omusajja Gravity amaanyi gamaze dde okubeera nga gamuggwa kubanga bulijjo alowooza w'amaanyi nnyo naye ate amaanyi gasinga mu bantu bw'obanga okigendedde ng'osobola okubeera nga okitegeera kakati nno bapromota abategesi b'ebyevulu ono batandise dde okubeera nga bamuwesamba n'okumukuba tteke nga baga nti takyayina vibe yadde n'akamu abantu bamukoowa ayimba bintu bya buwemu byamala byaddamu kati njagala nkwe bwino ku musajja ono ebimu ku byamuviddeko okubeera ng'agwa n'ekivulu okubeera nga kyafuuse fulopu ey'omwaka nga ne likodi ya Ssaalongo ono yagimenyeewo kakadi yakyasinza okusalwa ekivulu bwe kyamusaze n'enkoona n'enywa kati njagala olye promota nga kakasa ebigambo bino nti musajja ono bw'atejjeemu kwemanya okulooza nti wakabi okulooza nti w'amaanyi nti yakikuba n'akimalayo ng'alowooza nti yasinga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'abayimbi abalala Maneya ne Emmye okuyimba kwe kuweddewo nkugambye nti vidiyo gimpere ekigalo okimpya okimanyi nti oli ku AKTV Media mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi AKTV Media Uganda ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi nga bulijjo ono yateekamu amafuta okubeera nga tubanoonyeza bino byonna byogenda okuwulira ne byowakawulirako ne byozze ng'owulira mulongo waswa ennamba eyo gigezeeko ng'embeera ekkaluubiridde embeera nkugamba naddala ow'ebulaaya ggwe embeera gy'oyita mungi manyi nnyo mulongo waswa mu Luutansozi tomwerabiranga Gravity kyusa mu njogera kubanza Gravity mukwano gwange Gravity tuddeyo ku drawing board tuyimbe music wa message tuve mu n'ekyeddwaliro kyamu affectingamuko katono ekyeddwaliro ekyantu bamulabanga akyokoza omuki omusajja naye yali nsobi okitegera kadima ogamba kati ekyamu affectinga naye nga ekyasinza okumu affectinga teyekwasa ekintu kyonna message yaba talina kyalonkinga ate Gravity yakoledde Mick Wine publicity kadima embanku balaba sawa zino Bobi Wine avuganya Museveni Bobi Wine n'ayitamu n'afuuka president n'asiba Museveni abantu bakyawa Bobi Wine ensi bweri ate muyigenda yina mix y'ensi ti ensi egenda wali muntu anyigirizibwa Mick Wine yabadde anyigirizibwa mu kino ekintu si Gravity yabadde munene kati Gravity yerabira amaanyi ge nti abadde munene ku Mick Wine tilolibeera omuntu omunene weyise ng'omunene kati biga Gravity yega Mick tagenda funa abantu ekintu bayitawo Gravity yalangidde Mick show Mick Wine yataddemu nnyo era yali emayiga Mick Wine yamubalira bulungi kadima nti Mick Wine singa Gravity yasirika n'atayogera linnya Mick Wine mu kalango n'ayogera bulungi n'abawagizi Gravity abantu bamwagala bandize naye onyakulu yakala n'alaga nti ye wa kibuli ekibuli kino kisuula ekibuli kiruma ekibuli kikola ki ekibuli kisuula ekibuli ekyo yateekamu ennyo ekyo okwemanya bannayuganda kimanyi tebaagala muntu yeemanyi buli lwo abantu ekitiibwa nabo bakwagala gy'okoma okubayisaamu amaaso gye bakoma okubeera nga bakukyawa buli lw'olimba eby'amagezi abantu bajja kwagala wabula bw'olimba eby'ekisiru n'obiremerako nga gw'ogamba buli mwaka olimba bya kisiru bajja kutuuka bakuveeko ofundikire ng'osembye nakyo kaakati omusajja ono amagezi mangi agamuweereddwa okuva mu bapromota n'emikwano gye gyennyininyini gy'enfanfeegye wabula omusajja ono kigambibwa nti mu bantu abasinze okuba n'emputtu n'okweraga n'okulowooza nti w'amaanyi nnyo omusajja ono nnamba emu kaakati nno njagala okimanyi nti bano bonna abayimbi abakolera regimu abakolera NRM ebintu byabatabukako dda era nga wenjogerera batya n'okukola zi concert kubanga bangi bakola zi concert ne zifundikira nga basiranye nga zifulopinze oba oliawo nga tewali muntu n'omu ayingira mu concert zaabwe kaakati ono Gravity abadde takirozangako wabula olwaleero yamaze naye n'akirozaako
nakakasa nti abantu bwe basalawo okubeera nga bakukyawa basobola okubeera nga bakukyawa era bw'obeera oyogera bubi ng'olowooza nti gw'osinga okutegeera gw'osinga okumanya abantu bonna gw'obategeerera kaakati yamaze n'akigwako nti ensi yabuuka dda era ebinyiga abantu ebiruma abantu bingi nnyo naye abantu nga bano tebabyogerako yadde okubeera nga babikoonako kaakati n'abantu era nabo nga akuwagoowa ne basalawo ne baga nti tetujja genda wa muntu ono kubanga tukimanyi ono y'omu ku bawaga abatunyigiriza kaakati bwabanga ono y'omu ku bawaga abatunyigiriza tuba tukimaki ewuwe lwaki tugende ewuwe katugende ewa munnaffe Mickey Wine ono akaba naffe ennaku tutambule naye njagala owulira amagezi ge baawa omusajja ono nga n'ekivulu tekinnabaawo wabula onnawalaza empaka amasimu n'amasimu agaakubwa nga takwata kaakati ajje mu maziga Gravity nakkubira essimu emirundi nga 10 naye tewakwata nga njagala okukulabula nti tokola konsati omwaka guno byesonyiwe abantu bakyali banyiivu oba ani yakuwabizza oba ani yakuwabya nti teekayo konsati oyiri w'amaanyi ye konsati wandibadde ogiteekayo omwaka gujja Gravity oli muyimbi w'amaanyi osinga Mickey Wine mu Uganda oli mu bayimbi abamu abalina stage performance ennungi ennyimba zo ziyiti mpitirivu naye wakola ensobi waduulira abantu Gravity mulina obuzibu buli bumu buli bw'olwanyisa Bobi Wine oba siga olwanyisa abantu abanaku kati ekintu kye mutamanyi nti abantu Bobi Wine tebamwagala ng'omuntu wabula bamwagala olw'ebigambo byayogera ebibalumirirwa tukkirize tugaane ennamba ewagira music industry mu Uganda yenyigirizibwa bino mbyogeranga muyimbi gwe atali muyimbi togeza n'okomentinga ebyekisiru byammwe ze bino mbyogeranga muyimbi nze ndi muyimbi kojjammwe kati ensonga z'abayimbi muzitulekere gwatasobola komentinga bintu biwabula kwegedde tukomentinga ensonga zaffe abayimbi kojjammwe ndi muyimbi abangi mukimanyi abadde atakimanyi njagala okimanyi Gravity nali njagala muwoninga nga mugamba nti abantu bakyali banyiivu yabaduulira tusobola kugamba buvunaanyizibwa bwa gavumenti ate obutikka omuntu mbu babazimbira eddwaliro ng'omanyi omuntu ateekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abannansi gavumenti Gravity nodda ku bantu n'oduulira music omuyina mungi omulungi naye lwaki ogamba abantu bagenze wa Mickey Wine kaakati abantu abasinga kye mwerabidde nti buli bw'ogamba nti Kyagulanyi mubi obanga agamba abantu abanaku abanyigirizibwa abangi nti babi nkubuulira gano mazima kobeere wa NRM oba wa kibiina ki njagala tukkirize nti abantu abasinga okunyigirizibwa abatafunye bwenkanya be bantu abanaku oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa NUP ge mazima okunyigirizibwa ko weekuli tetusobola kukyegaana weekuli obutali bwenkanya mu ggwanga weebuli kati ate abatafiiriddwako be bantu abanaku ate abawagira music nze ndabula buli muntu yenna osobola okuwagira gy'oyagala naye nga toduulidde bantu nga Gravity temuduulidde abantu olabye kye bakukoze kyemmanyi na kaakati okyakaaba oli muyimbi mulungi munnange tukuwagidde ebbanga lyonna ng'ojjuza naye wadda ku bantu n'okinagguka n'okola otya abayimbi nze mbalabula osobola okuwagira gw'oyagala naye nga toduulidde bantu naye gy'onaako mugenda kuwulira akaliro k'abanaku abanaku babateeze nabo banyiivu omuntu wa wansi munyiivu nze sisobola kwogera ku munaku nze nkeere ku makya sisobola mundeke bannange mundeke nze nakulabula Gravity naye akukubira essimu tewagikwata eno message njagala egende ku munnabitone yenna bw'oba osazeewo okuwagira toduulira abantu abanaku ababawagira ne babateeka gye muli be nnyininyini be muduuli ate be bali mu mbeera embi mugenda kuwulira akaliro bwe kabayita mwandaweya bwe kabayita mu nneka bwe kaggukira eno bwe kakomawo eno bwe kabafumita eno wansi akaliro mugenda kawulira mugenda kawulira abayimbi Gravity gwamanyi kaaba bibyo
ekintu wakyekolera okiraba bakuwagawaga weerabira nti abakuwaga si be bajja mu bivvulu abajja mu bivvulu bwe waduulira omunaku atereka ennaku ye ku mutima n'akulinda talina maanyi tasobola kukukuba akulindira w'omwetaagira kati bagenda bakolako omu ku omu gw'owedde katulinde omulala owedde maama nze kojja mmwe kaneenyenyeze kagulu nakulabula nkugambye nti bwe wogoba musajja munno olekamu ezinaakuzza ate era akanyoomonyomo ampuliriza bangi bwe kasudde awazibu kaakati nno omusajja ono Gravity yalowooza nti ebintu byangu nnyo nga bwazze ng'abikola ng'alimbalimba bannayuganda ng'abawa ebiyimba ebifu n'okubeera nga bawemulawemula buli mwaka ku stage kaakati olwaleero amaze n'akirozaako n'akakasa nti gy'okoma okuwemula abantu gy'okoma okutambula ne sitaani buli lw'ova mu Katonda ofundikira sitaani era akusinzizza amaanyi bangi bagamba nti omusajja ono yazze n'enjiibwa wali ku stage era nga kino kiraga nti abadde yeeraguza kaakati okweraguza kwe sitaani teyakoze yamuyeeyo ku ssaawa envannyuma wabula ebigambo by'okubeera nga bamuwabula bingi nnyo era oluvannyuma lw'ekivvulu kino okubeera nga kyamusaze n'enkoona n'enywa waliwo abasajja abaleese ebizito ddala ampuliriza bino saana n'obyewulirirako era nga bw'obyerabirako omusajja ono kigambibwa mbu ayina okugula ebimu ku bintu ebimwetaagisa okugeza nga enkota y'ettooke agule omwenge omuganda agule zisseggwanga z'enkoko kimeeme z'embuzi kaakati omusajja ono ayina okubeera nga ebintu bino ayina gy'alina okubeera nga abitwala ate bw'amala okubituusaayo afukamire akube amaviivi oba oli awo bw'anaakuba amaviivi embeera eno yonna yonna etandise okubeera nga emwolekera kubanga okusinziira ku bakugu bagamba kino kitandika butandisi kikyali kituuza eno ekyali ntandikwa butandikwa ey'omugenzi Kisamba Mugerwa kakati nno aweereddwa amagezi agule enkota z'amatooke agule omwenge omuganda agule embuzi agule enkoko bino baba amaze okubigula oba gy'agenda okubeera nga abitwala era lwaki abitwalayo kiki kye yakola ekyo ekirina okubeera nga kimuviirako okubeera nga agula ebintu bino asobole okubeera nga adda embuga oba okubeera nga agatta asobole okubeera nga ekibi ekyamuteekebwako kivaawo naye bano balayidde ne bagamba nti nga takoze ekyo kaabe lubale kabe Katonda ono agenda kusigala ng'ayagga emyaka gye gyonna obulamu bwe bwonna njagala ojjukire abantu bangi nnyo abazze nga bakolagana ne mwami Museveni abazze nga bamukolera wabula nga bano bafundikira abayiye mu ttaka ate n'abalekaawo nga tasobole na kubeera nga abannyulula kaakati nno njagala nkuteremu bwino ono olabe akatambi kano owulire ebigambo bino ojja kakasa nti Gravity kyeyaguddeko kyo kya ddala omukalukalu tajja busera naye ku luno ono bwamubabudde ne budda ne mukati oba oli awo ne bwewogoma ekirwadde kiruma Gravity nkimanyi era Gravity watakitirizi agenda kugenda bwatyo kirwadde kyekimuluma Gravity agenda agula embuzi n'ettooke abikwate bukolokolo paka walumbeza emagere watuuka emagere amugambe nsonyiwa amuwe ettooke n'embuzi obusungu bwaliwo okutyobola kwaliwo naye tosobola kutyobola muno n'otwala ebintu ewuwe mu property ye gwe abantu abamu tebazanyirwako nga tujjemu ebyobufuzi that disrespect was too much ngali unapologetic enzanafu ate zino enduulu z'abanaffe ze bakuba tuyigewe tulina okukoma endulu eyo gye bamukubira teyamalako na wiiki era obulwadde obusumbu bwa Gravity wano mu industry eno disrespect gye yakola ewa Kyagulanyi nga tujjemu ebyobufuzi nga muyimbi munne Bobi Wine ekyo kye yakola tekyaliyo era afuna obudde agenda amwetondere 1-on-1 alaye watajuze Lugogo cricket oval nehita jagifuna amasanyalaze ajaba agafunye si masanyalaze ajaba afunye amasanyalaze soko kya masanyalaze kujjawo kiri no ekyo kyo ayino kijja okwenyigaganya naye okugamba nti abantu ajja kubajjuza bagenda kubajjuza because of masanyalaze not because of that ajengo omuntu ali nebiyimba benga bikola naye kati ne wakitadde kiganyo okukola neera nakyo ebiseera ebisinga bagamba nti enswera ekwagala yekuwa kubbwa ate era amagezi amatuufu gakuweebwa bunno kakati nno omusajja aweereddwa amagezi ekyalina okubeera nga akola akikole mu bwangu ddala obw'ekitalo nga n'obudde tebonnaba kubeera nga buziba wabula bw'anaalinda obudde okuziba yandifundikira ng'omusajja maneya ne Emmy byonna ebiruubirirwa bye ebigendererwa bye ng'abitadde mu ttaka ng'amaze okubeera nga mukwano gwange
akiririzira kumwa oba ng'agwa eri mukwano gwange mu nkomye wansi ddala mu kisawe ky'okuyimba. Kakati mu mbeera eno waliwo omusajja nakugambye abasajja bangi abaze nga babeerawo nga boogera ku nfuga embi eya mwami Museveni, wabula ng'abantu bano babadde bannaddiini bannaffe naye nga bangi batuvudde ku maaso. Okugeza omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata yali musajja ngwaŋŋuli era ng'ayogera bwino ebyo biruma abantu nga tebimuva ku mumwa, wabula ono yafa kakati yatuulako ku maaso takyaliko. Omugenzi Cipriano Luwanga ono y'omu ku abo basumba abantu oba bannaddiini abakuukutivu abaavangayo ne boogera ebigambo byennyini ensi ebigiruma, ebigambo ebiruma bannayuganda, ebigambo ebiruma omuntu wa wansi, wabula ng'ono naye musajja wattu kakati wenjogerera nga maneya ne emye zembuyaga ezikuŋŋunta kakati ssaawa zino ezikaza engoye, nga naye musajja wattu yafa dda era n'aziikibwa. Kakati nno nga bwe naggamba nti wakula ennume tewakula emu. Essaawa zino tubadde tukyali awo ne wavaayo omusajja omulala munnaddiini ate eri antama, ono navaayo n'alumba mwami Museveni direct mu bigambo ebizito ddala. Ono alumiriza nti abantu bangi abazze nga bafa, abantu bangi abazze nga battibwa, naye nga battibwa ku mulembe guno, nti obululu buzze bulondebwa, obululu abantu bazze beesimbawo, naye ng'ekyomukisa omubi ate abeesimbawo babakuba emiggo, babakuba amasasi, oluusi n'abamu ne battibwa. Kyokka nga n'obululu Arona agamba nti ate wadde abantu beesimbawo nga babakkiriza okwesimbawo mu ddembe, ate obululu babba bubbe. Omusajja agamba nti ebiriwo byonna ebigenda mu maaso alabye ddala nga mwami Museveni ono awuddiisa bannayuganda, wabula ye live president tagenda kuva ku ntebe paka nga amaze ku mukwano gwange kufa oba amaze kubeera ng'aserera nakirira ekaganga. Omusajja alumiriza naga nti bingi ebizze nga bibaawo era ye abivumirira ebikola ku bantu be. Gwe njagala owulire nga vidiyo giwadde ekigalo batonna bakubeera nga ogiwa ekigalo era nga tiweerabira nti omulongo Waswa omuluuta nsozi ono ye kafulu mukwano gwange ampuliriza mu kumala ebizibu, endwadde enkambwe ennyo, ebizibu ebyakulumba, obwavu, embeera embi, mulongo Waswa. Kakati ennamba eno eri ku WhatsApp, eri ku direct call, ne bw'oba oli bunaayira omusajja mugezeeko, mbeera nkugamba tolyejjusa. Abantu bafudde mbebufuzi ng'ate gwe wagamba nti mwesimbewo. Gaana gw'oyina emundu, gw'oyina obuyinza, gw'oyina amagye, ebitundu byonna gw'obifuga, gamba nti sijja timutawaana na kulonda, ani akugambako. Naye tukuŋŋaanya wano lwa muntu kufa. Naye gwenda okulya nti gavumenti yasse 10, bano abantu gy'abantu abaafa egendi baali mu kampeyini. Nakati abantu bakyalajana. Nze ebyo byenvumirira byesaagala. Naye ekibiina kya muvumenti oba wekiri oba kironzo oba kinonzo oba naye nze era ndowooza nti kirimu ndaba nga bali mu life president. Nze bwendaba sina kirala kyendaba mwe. Naye ogamba nti muli ku bwakalulu ne mumuggyako nga gwolangiridde nti yaba obulu muliyita wakulu ng'ate alina buli kimu. Ekyo nze byenjoga ekinnuma kulumya abantu bange bano, kubanga gwataddewo nti omuntu aga nti nja kuwagira Katabaazi ate ogaa nti mwe tujja kubakuba nembakubatira gasi nembakuba emuntu. Ekyo kyenvumirira. Bw'oteekawo ebibiina by'obufuzi bireka buli muntu ayogere nga bw'ayagala. Kati ako koyogeddeko nasese n'okuseka ne ŋŋamba ate buli muntu alwanyisa abasiraamu ayita mu basiraamu, n'alwanyisa abaganda ayita mu baki. Nawulidde aleese ebbago simanya muganda waawa wemityana ngamba huno byayogera abitegeera, n'akabadde kasigaddeyo akatono ennyo nti bano beerondere nako kabaluma. Ekirala ojja kukimatiza bumatiza so saakitegedde. Kakati nno abasajja ng'abo betukyabulamu okukyusa ensi yaffe, kubanga bangi bannaddiini bakompromisingibwa dda era nga bano ensimbi beerira bwerizi ne bakola omulimu gumu gwa kubuzaabuza bannayuganda n'okubeera nga babawuddiisa. Kyokka mu mbeera y'emu omusajja eyabadde ayagala okutta pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yalagidde nti shoot kubotte, kuba ku mutwe, kuba ku nnyama, ng'alagira abasirikale be okuba pulezidenti amasasi agaddaladala. Kakati nno bwina amaze okubeera nga avaayo, ono tabeerangako musirikale kuva mu ntandikwa, tabeerangako musajja ali trendi ekimala. Kakati omusajja ono bamupapankuze gye bamupapankula ne bajja ne bamukikinika mu poliisi. Kakati olwo natandika okubeera nga aweereza bannayuganda. Kyannaku nnyo abantu abatalina professional mu mirimu nga gino ate nga office ziri public za bannayuganda
kikuba enchuko kyennyamiza okubeera nga abantu nga bano be batuweereza. Kati njagala nkulage bwino ku musajja ono ampuliriza, wabula nga sinakulaga bwino ku musajja ono njagala nsooke nkutwala ennyo katono nnyo ewa jjajjaffe ono Muzeeyi Waswa Omuluutansozi. Ebigambo byewulirireko ye kennyini ng'obiraba n'obbiraba nga akulaga. Abantu baakumidde ebyoto, abantu bawadde ekyogo, kakati naawe ebigambo byetegerereko ate nkutwale butereevu mu nsonga ezo ampuliriza. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo Waswa nga Muluutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo Waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'Omuluutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Naye oyo omusajja tumwesige, twesige Kayino Erias yali wa poliisi bwe baakuba amasasi mu mmotoka z'aba ttiimu y'e Mawokota nga bava okusamba emipiira gy'amasazi. Ye yali DPC oba OC w'Empigi. Oyo bino tabikoze tatandise leero. Ono tumumanyi n'ebifaananyi bye twabirabye. Yali kada wa NRM eyeesimba nawo kubwa MP mu ssaza ly'e Rubabo. Nayo tumanyiyo. Kati yakomawo ate n'ayingira poliisi. Bwe bakola. Era bangi abo boolaba abapoliisi okujjako ffe abatendeke ffe tubaawula abasinga obungi b'amagye. Kati ffe tubatunuulira nomanya nti kati oyo kwezi ono kisaati ogaa nti naye oyo abo b'amagye. Naye ng'entendeka ya poliisi n'entendeka y'amagye njanjawulo. Poliisi bakibugwemu. Gwe toyinza kugamba shoot. Ekyo mu lulimi lwaffe kitegeeza mutte. Eliminate mu lulimi lwaffe kitegeeza mutte. Tunuulira nga addukadde eri ajjeeyo akapisito wano adde eno waliwo eyamukomyeko n'amuzza emabega. Naye talina ranka yonna. Teriyo muntu atalina ranka asobola kukoona ku muntu alina akapisito n'adda emabega. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso oba olewo nga pulezidenti waffe akyatulugunyizibwa era nga ne bannayuganda bangi abamukkiririzaamu naddala abo abatambula naye pulezidenti ku lunaku olwo baakubwa tiyagaasi, bangi baawambibwa, baakubwa emiggo, baakubwa ensambagere era nga n'enjogera essaawa zino baatwalibwa dda ne bateekebwa mu kaguli. Kaakati nno ebigambo bikyayongera okubeera nga biranda, wabula abamu ku babaka ate aba NUP betukkiririzaamu betulowooza nti babandibaddewo ku mazima ne bayimirira ku nsonga z'abantu abo oliawo abantu ba wansi bannayuganda kyannaku nnyo nga na bano beekolera byabwe. Era omusajja amayiddwa nga Michael Kakembo ono akiikirira abantu b'entebe ampuliriza bamweyambulidde ne bamukunamira ne bamwefuulira mpaka kwagala kumujja mu paliamenti era ng'ekiteeso baamaze dde okubeera nga bakitandika ekyokukuŋŋaanya emikono egijjamu ono obwesige bagende ku Electoral Commission baweeyo ebbaluwa yaabwe. Kaakati olwo tugende mu kalulu ak'ekikungu ak'abantu b'entebe. Baani abagamba nti agibweyo bawanike emikono, baani abagamba nti asigale nabo bawanike emikono. Kaakati nno obugenda okungera olunaku olwaliro ensonga omaze okubeera nga ozitegeera nti abasajja bano be bamukuba mu kakundi ak'abampuuga kali akatayagala pulezidenti kubeera nga ajjako Mwami Museveni era be bantu abaludde ennyo nga bakolera Mwami Museveni naye nga batubuzaabuza nga abafuka banaaba nti bakolera bannayuganda abaludde oluvuganya gavumenti. Kati njagala owulire ebigambo bino nga bw'obiraba abantu b'entebe balidde omuguju beesaze omuguju beekomyemu obugutaaka ku musajja Michael Kakembo ebigambo bimwonoonekedde. Ebikolwa eby'omubaka w'ekibiina kino owa munisipali y'Entebbe Michael Kakembo. Kakembo ono yasemba ekiteeso eky'omubaka wa Mityana South Richard Lumo ekyokuleeta ennongoosereza mu tteeka erifuga paalamenti okuwa ababaka ab'oludda oluvuganya obuyinza okwerondera nga akulira oludda oluvuganya. Abakulembeze bano batandise n'okulowooza ku ky'okukuŋŋaanya emikono egijjayo omubaka ono mu paalamenti. Nemunoonye emikono egisoboka tumugyemu ki obwesige. Omuntu obanga obuliddwa discipline mu kibiina so kitegeeza obukulembeze bukulemye. Bino byebimu ku bigambo ebyo abakulembeze ba Nuupu mu Ntebe abavuddeyo okwemulugunya ku neeyisa y'omubaka ow'ekibiina kino wa munisipalo y'Entebbe Michael Kakembo. Naye mu nkola ye tugenze okumaliriza n'okuwuliriza byonna nga avudde ku mulamwa gw'ekibiina
akola bibye. So olwaleero twejjako ebigambo bye byayogera nti abyogera ku lw'abannantebe naddala ab'ekibiina ky'NUP abyogeranga ye era tetukkiriziganya naye. Omusajja ono talina mpisa. Ffe tuzimba ekibiina abantu b'oleeta mu kibiina bw'atabaagala ate avumirira abantu babaleese kulaba nti no abakyaye ekibiina. Avodde ekibiina empaji z'ekibiina zimenye kuba naffe tulina core values ng'ekibiina. Kakembo ye yasemba ekiteeso ekyokuleeta ennongoosereza mu tteeka erifuga palamenti okuwa ababaka ku ludda oluvuganya obuyinza okulonda akulira oludda oluvuganya. Abakulembeze bagamba nti kino bakyewuunya nnyo kubanga Nuupu yali esazeewo ababaka baayo baleme kulinnya mu ntuula za palamenti eggulu. This is the first time obaka palamenti ow'Entebbe okuyimirira ku floor ya parliament nga tulowooza ekyamagezi kyagenda okukola ku representinga najja n'aleeta najja n'asecondinga a bogus statement. Otegeera bulungi mukwata nti omulimu gwe ogusinga gwali representation teyasobola kubanga atuuza wadde lukiiko na lumu talina wadde weri atudde n'atwebuuzaako. Kale ku nsonga eyo bannantebe bakambwe nnyo bakaawu bataamu. Bano balumiriza omubaka ono okutandika okukukuta n'aba NRM ng'essangi zino takyetaba ne mu mirimu gy'ekibiina. Honorable Kakembo akenge ke NRM yakanyweredde ddala kati atambula atagala ne byakola byonna omulabira ddala nga WNR ate ayiseewo n'okubeera ow'NRM kubanga n'aba NRM abamu bibakola. Honorable Kakembo tasobola kukola ki abe NRM tasobola bikola naye asaka abitwala mu nju ndala asaka atwala mu nju ndala gye tutamutuma ate nga alina enju alina okusaka ng'aleeta Ntebe naye tumulaba asaka atwala walala. Bano batandise n'okulowooza ku ky'okunoonya emikono egijjayo Kakembo mu palamenti. We are going to follow the procedures okulaba nti tubeera guided mu mateeka butya bwasobola okuba mbuno awummuza emirimu egyo. Abalina okukola kiri kimu kutuulwa mu nnaku 7 atuddize report agende mu election mu EC abaweereze petition yaffe bajje baverifying emikono mu nnaku 14 a fortnight. Electoral Commission erina okubanga etaddewo kye bayita referendum tulonde okulaba nga tugamba yes or no ate nga nkimanyi bulungi abantu bagenda kulonda mu bungi nga bagamba aveeyo.